Eyali ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe Mathias Kigonga agambye nti okuziikula ebisigala by'omuyimbi wa Kadongo Kamu omugenzi Prince Job Paul Kafeero nga bannabuikwe tekyabayisiza bulungi wadde nga kyabadde kyetaagisa. Newankubadde nga kkooti ye yayisizza ekiragiro okulaba nti aziikulwa naye tuba tutyobodde era mu ngeri y'emu eddembe ly'omufu. Agamba nti kyakoze bulungi kubanga kyakuyamba okuzuula abaana abatuufu Kafeero be yaleka n'okuggyamu abatali babe. Era ate kireeta entalo okwabo abaana ababasigadde nga baawaka kubanga n'abamu tebakyamanyi gye balaga mu kadde kano bayinza obutamanya bakitaabwe. Ebisigala by'omuyimbi Paul Kafeero byaziikulwa ku Lwokubiri olwa wiiki eno olwo abaana bonna bagambibwa okuba nti be yaleka ne bagenda ku kkebero lya poliisi ery'Endagabutonde e Naguru okugibwako sampolo nga kati alizaati ze zirindiriddwa. Essanyu lyange abaana bagenda kufuna obwenkanya. Asabye abalina obusobozi okukola ku nsonga z'abaana baabwe nga bakyali balamu. Ebintu bisigale mu ddaame nga byoleka bulungi engeri gye biritambula ng'omaze okuvaawo. Agamba nti mu Buganda kyalinga kyakiva okuziikula abafu kubanga tetuddamu nate kulaba ku muntu yaziikibwa naye olaba ebyo bigenda bijja olwo kijjirira. Ayogedde ne ku nsimbi za DNA eziri waggulu ennyo n'asaba gavumenti ezikendeeze ekisobozesa abantu naddala abaami okuzuula ebituufu ebikwata ku baana baabwe. Amaka mangi agalina obuzibu obufaanana bwe butyo naye ekizibu ekiriwo nti okukebera ndagabutonde ku muzadde mufunampola kirabika kizibu. Asabye gavumenti okwongera okussaawo ebifo we bakeberera abaana endagabutonde kikendeeze ku butabanguko mu maka. Agamba nti waliwo abazadde bangi naddala abaami abasirise naye nga munda mu bo balinamu okwekengera ku buzaale bw'abaana. Kubanga omuntu kikola bubi naddala ng'abadde mulamu n'abeera ku mwana n'amuweerera n'amutuusa Makerera atunze n'ettaka ne kizuuka nti omwana si wuwe. Omuntu oyo ayinza okufa ate n'okusasa famire yonna. Kigonga ayogedde ku nsi ejjudde obulyake nti olumu abakugu bayinza okulya enguzi ne basalawo olw'ensimbi ezibaweereddwa. Kyangu nnyo ku nsi eno ejjudde obulyake okugenda n'ayogera n'abo abakikolako ne bakifuula kubanga abantu baffe tebalina bukugu busobola kutafuta byavudde mu bakugu oba bituufu oba si bituufu. Agamba nti omusaayi omubi mu maka olumu gujja n'ebizibu nga guyingidde mu famire mwe gutazaalwa. Oyinza okwesanga nti omusaayi gwe yazaalibwamu gwali gulina ebikolobero gwe bikola ne bijja ne bigwa mu famire eno ne bitabangula ate abaana abatuufu. Kigonga era ajuliza ennyimba z'omugenzi ez'enjawulo okuli n'olw'omusaayi omuboole. Ate ebintu bye yayimba ebisinga obungi byonna kati birabiddwako ng'amaze okufa. Kyesimanyi oba yali ayimba ku bulamu bwe oba yaloota biroote. Waliwo n'abantu abalala abawadde endowooza zaabwe ku nsonga ya DNA. DNA yandibadde nga bono abakebera siriimu nti leetayo 50,000 tukebere oba olina siriimu naye DNA yandibadde mu mbeera eyo abantu ne basobola okukola ekintu ekisoboka mu nsawo zaabwe. Abakyala bo basabye abaami okukebeza abaana omusaayi okwewala ebiyinza okuddirira nga bavudde mu bulamu bw'ensi. Kuba natunuulidde olwaleero abaana ba Kafeero ne kimpa challenge nnene naffe mbaana baffe. Olwaleero abaami baffe naddala abaami baffe mutwesigiseeko ebyama ebimu naddala ku ky'abaana kuba abaana bonna baba baffe bange naawe omwami wange. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.